okituukako kwali kweyama nti oluvannyuma okubeera nti yamala ebbanga talina mwana n'agamba nti Mungu wange bampadde omwana nja kubeera nga muwaayo mu kkubo lya Katonda. Bwe ati ebbanga lyayitawo Mungu n'amuwa omwana, endooto nejjanga emujjukiza nti tuukiriza kye weeyama eky'okubeera nti owaayo omwana wo. Bingi ebyaliwo mu kiseera ekyo, naye oluvannyuma okubeera nga Allah atunuulidde Ibrahim alayhi salaatu wassalaam, bamalayika balaajana agenda kusala omwana we, ne Allah tabaraka wa taala ategeeza mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba nti wafadaynaahu bidhibhin adhim, twanunula Ibrahim n'ekiweebwayo eky'amaanyi eky'ekitiibwa, y'endiga yava mu ggulu. Allah n'agireeta n'ebeera nga eri nnunuzi ku sayidi ya Ismail. N'olwekyo tukubiriza abaddu ba Allah naddala ba la ilaha illallah okubeera nga ekintu ky'olunaku luno kukubeera nga musala, nga weeteeka mu kifaananyi olwaleero singa mu baana be nnina Ibrahim yasala omwana we, olwaleero badde ogenda kuwaayo ani oba olina oba oliawo n'eddiini yali badde ekaluba oga nti tujja kubeera mu ddiini esala bantu, ne Allah yatwagala mu kifo ky'okusala omwana n'atunula n'ebiweebwayo nga ffe tulinako obuyinza. Osobola okusala endiga, osobola okusala ente, osobola okusala embuzi mu ngeri efaanana. N'olwekyo ng'okikolebwa okwebaza Katonda mu mbeera okubeera nti tetusala baana baffe, tubeera nga tuwaayo saddaaka ey'ebisolo. Mu kusala okwo ng'embaga nti kubeera kuweereza Katonda subhanahu wa ta'ala n'okussa mu nkola ekyo Nabbi Ibrahim kye yabeera nti akola. Nga munaakola ekyo empeera ezikivaamu didda gye muli, kubanga ennyama esalibwa Mungu si yagirya nti tusala ebisolo bingi tubiteeka awo Allah abirye. Nga la yanaala Allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Allah tatunulira musaayi guyiriddwa, tatunulira bungi bwa bisolo bye musaze, naye ekibanoonyezebwamu kwe kubeera nti ensolo gy'osaze ogisaze ku lwani, ku lw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi basala ebisolo ku lw'ebintu ebirala, naye ntuuka lunaku nga luno n'atakifaako nga nti tekinkwatako, oba nasala luli kya buli mwaka. Kubanga ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana lahu sa'a wa lam yudahi falyamut yahudiyan aw nasraniya. Hadiisi ojja kusanga endala ti omuntu alina obusobozi, alina embuzi zasobola okusala, alina ente, sente ku akawunti gye ziri, naye n'agayaala n'atafaayo n'atatwala nga nsonga, Nabbi yamugamba nti waddembe obutajja mu kusaala asigaleeko ewuwe, oba waddembe okubeera nti n'obusiraamu abuvaamu akole abeere nga agenda n'ekintu ekirala bitali busiraamu. N'olwekyo olaba nga nsonga nnene nnyo okubeera nga ebisolo tubirina, Mungu ebitugondeza, ensimbi tuzirina, naye omwaka ne gugwako ne gutuuka nga gwa Eid al-Adha n'obeera nga tosaze. N'olwekyo tubakubiriza abantu ba la ilaha illallah okubeera nga musala. Ate bw'osala ennyama erikufuuka y'abantu ba nnyumbayo kuga nti katwekoleko, oyawulwamu emiteeko ng'esatu: omuteeko ogwo gw'abantu bo, n'omuteeko gw'abantu abateesobola bulungi abanaku, n'omuteeko gw'abantu abagagga abalinawo. Oyinza okusala omuntu nga mugagga naye nga okusala kumukalubirira, naye onaamuweeza ku nnyama eyo, oba oliawo ayinza okusoga omusajja gwe nsinga obugagga nampeereza ennyama, n'asalawo n'agenda abeere nga asala. Okusala okwo kutwala ennaku 3 okutandika dda Eid, osala luvannyuma lwa Eid. Bw'onaasala nga Eid tennaba kusaalibwa ejja kubanga okoze saddaaka ng'esaddaaka eza bulijjo, naye oluvannyuma lw'okusala salaatul Eid oliwa ddembe okusala n'ogenda osala ekisolo kyo, n'olunaku olunaddako, ennaku ziba 3 bayita ayyamu tahrik, ezikalirirwako ennyama. N'olwekyo tubakubiriza batusobodde kusala nkya, oyinza okusala n'oluddako paka ennaku 3 baada al-asri, oluvannyuma ennaku 3 n'obeera nti omulimu gukomekerezebwa mu ngeri efaanana bwe. N'olwekyo tubakubiriza okubeera nti ennyama gye musaze mugiweeyo, mugigwe ku bantu bagiryeko. Alina obusobozi osobola okusalira ku lulwo, n'osala ku lwa muntu mukwano gwo oba taatawo nga yafa n'omusalira lillah, obeere nti afuna empeera z'okusala ku lunaku olwo. N'olwekyo mu bumpimpi tubakubiriza kisembayo okubeera abantu balamu,
ku nnaku olwo wewaawo n'ennaku endamu tokwaba bano naye ate ku lunaku lwa Eid mubeeramu okusanyuka naye osanyusa otya okusanyusa okwa Katonda kwayagala okutanyiza Allah subhanahu wa ta'ala kuba mu Busiraamu mulimu okusanyuka sibusa musikomera naye osanyusa otya olunaku olwo olunaku olwa Eid ekisembayo mubeere nti musanyusa ku bantu bammwe mu maka gammwe obeere nti Eid bwetuuka obeerewo enjawulo mu ngeri y'okusanyuka onjoga nti Eid kangereko mu nzu gye mbandire ebyokulya byange kangende kufe ekyenjawulo tubeereko n'abantu bagiyita outing tubeere nga wabeerawo enjawulo manya nti abasiraamu nabo basanyukako mu ngeri efaanana bwetyo ekisembayo tukubagiza abantu b'eggwanga lino tetubaddewo mu ggwanga mwezi mulamba naye gye twabadde wowa abantu baffe abaana baffe naddala ekasese abaalumbibwa ne battibwa n'abalala ne bawambibwa tukubagiza abantu b'eggwanga okubeera nti kitalo nnyo okufiirwa abaana baffe abato emisaayi emito Yesu erina okutwala eggwanga mu maaso netukubiri ne tusaba abantu abakyali mu mbeera erowooza nti tunatambula bwetyo beekuba emitima okubeera nga bafuna obusaasizi nti buli lwotta abaana abato kitegeeza nti eggwanga oba litembeddeko ettaka. Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi Supreme Mufti wa Uganda nga obubaka bwa Eid olunaku olw'enkya tujja kwongera okubirambulula mu mizikiti egy'enjawulo era